enfunda nnyingi ekiseera ky'okwenja akalulu bwe kituuka abakozi ba gavumenti bagufuula muze okukozesa ebimu ku bintu ebibaweebwa mu ofiisi zaabwe okusobola okunoonya obululu. Mu bino mwe muli mmotoka za gavumenti nga zino zikozesebwa okutambuza abakulu bano okuwenja obululu. Wabula embeera eno yanizalira bannakibiina ki NRM akabasa singa bagezaako okukozesa mmotoka za gavumenti mu kuwenja akalulu ka kamyufu k'ekibiina ak'okubawa omwezi ogujja. So all our ministers who are going to fight for their slots in the primaries will be requested humbly but strongly to park government vehicles. Odoyo abadde ayogerako eri bannamawulire olwaleero ku kitebe ky'ekibiina era ategeezezza ng'ebintu ebinakozesebwa mu kulonda bwe byamaze dda okufunibwa ng'ekisigalidde kwe kubitwala mu bitundu ebigenda okutegekebwamu akamyufu k'ekibiina. We have money and we've been purchasing our things. So much, all purchases came from our locally raised money. And I think we have used about 4 billion now. Ono era alabudde abamu ku bantu abavuddeyo ne batandika okumulima empindi ku mabega naddala ku ngeri gy'atambuzaamu emirimu gy'ekibiina n'ategeeza nga bwe batajja kumujja ku mulamwa. Omukulu ne Minisita Mary akyambadde mu kiseera kino oyinza okugamba nti tebali makambugu. If you were contributing by working in the State House, now you are a candidate, leave State House alone. Naye Dr. Odoyo onooba otambula bw'otyo tujja kumalako ssebo. No candidate is a super candidate over the other candidates. Bano baana bato bakayingira emirimu ntandika okugenda nga mbaloopa lwaki mboonoonera naye naamala ekisanja kino ngenda kusibula ekyo nkidikiranize ku TV lwa mbeera zaaki za secretariat. Olunaku lw'enkya abakulu mu NRM basuubirwa okwanja enteekateeka enaagoberwa mu kamyufu ssaako tabamiruka w'ekibiina. Julius Senkandwa, NTV.